لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وأشكره شكرا يوازي فضله ونعمه، وأستغفره من كل ذنب وخطيئة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خضعت له الرقاب ورغمت له الأنوف ودلت له النفوس وانكسرت له القلوب، خلق فسوى وقدر فهدى وإليه الرجعة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اصطفاه من البشر بحكمته واختاره لتبليغ رسالته، فبصر به من جهالة وهدى به من ضلالة، ختم به الرسالة وأكمل به الشريعة وأتم به النعمة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. جزى ما جاهدوا وآووا ونصروا وعلموا وبلغوا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. abatuuliza balungi akkiriza njiremu sebo hosta sobola okweyanjula munneyanjula ennungi ey'obuvunaanyizibwa amannya n'eddoboozi wenatuwulira osinzira okuba nga otuwulira ku 107.9 Bilal FM Pal FM amannya n'eddoboozi Umaru Sulaiman Kasule. ago namanya eryo limu ku lyenkozesa ate era nga nina n'eddala erya oyinza okusanga abantu takita Kasule Umaru oba mpita Umaru Sulaiman Kasule. Ekyo ne kisinzira ku ssoma yaffe ey'eddiini. Amannya ago gaali agamu tegakyuka ku sayidi y'eddiini nga bagamanyiddeyo mu mbeera efaanako bwetyo, so ate ku sayidi y'oluzungu amannya twakozesanga amannya abiri. So bw'oba okiwulidde tokyewuunya kyonna kikola. Olwekyo ampuliriza omulungi nga bwe kunnyonnyodde, tukyali bayizi alhamdulillah. Allah ekitiibwa akyatutadde mu kkubo eryo eryokunoonya okumanya, so nga ate era tujja kulinda kusooka bimalayo tulyoke tujje tutegeeze abantu ku biki Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira. Ensonga lwaki tuzze wano kwekyo kyetufunyeeko ekitono tusobole okukigabanako ne bannaffe gye muli, musobole okuba nga ate obaolyawo insha Allah namwe mubaako kyemufuna. Nkyasoma ku masters degrees mu degree ku Islamic University in Uganda, tabiri ekibuli wendyawo, era nga insha Allah nukari tujja kuba nga tumaliriza biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala. Mpangalira Kawempe era nga ndi imam ku Masjidi Hidaya Kawempe Police, awo abasinga obungi abamanyiwo alhamdulillah wensinzira nti ndi musajja mufumbo. Nolwekyo insha Allah tugenda kuba nga olwaleero tutambula n'omusomo gwaffe biidhnillahi tabarakahu wa ta'ala bwe tugenda okuba nga tusomako oguyitibwa Islamic Inheritance mu lulimi Lunyanyimbe, so nga ate ku sayidi ey'Oluganda bye tuyita obusika mu lulimi Oluganda, omuntu abitegeera obulungi ayitibwa obusika. Naye obusika obwo bwe tubwogera buli omu alina engeri gyakitegeeramu. Bwe twogera obusika oli ayagala okuba omusika gyakitegeeramu nti kwe kulonda omusika. Bwe twogera obusika buli omu alina engeri gyakitegeeramu nti kyekino. Naye mu bufunze ebyo byonna tujja kubituukako insha Allah mpola mpola mwe tunaba tutambulira paka Allah subhanahu wa ta'ala gy'anatusobozesa okuba nga tukoma, tujja kuba nga tutegeera ekiyitibwa obusika obw'eddiini y'Obuyisiraamu obwo nga buteekeddwa okuba nga tugoberera mu buwaze, so si mu kwagala si mu kweyagalira wabula ku buwaze. nga bw'omanyi nti omuntu wasaala eswala bw'otasaala waliwo akukuba embooko tewali, naye kikutwala okugenda okusaala olw'ensonga nti olina kyosuubira singa oba tokoze tosadde. Kakati ne wano insha Allah bw'onaaba nga otegedde ebintu bino butya bwe bitambula, gweokusalawo okwo okusalawo kujja kuva gy'oli. Okusalawo gaa nti mbigoberere oli waddembe, bw'onasalawo nti ebyo wadde mbitegedde kambirikaawo, ife ng'abantu tetujja kunenya, naye
naye ate nanyini kutulalikako mateeka ago tukakasa bukakasa nti oluvannyuma lw'okutegeera kwabyo ajja kubanga ate akuvunaana biidhinillahi tabaraka wa taala. Fetuli batuusa nga nabbi saa sallam bwe yatuusa obubaka n'amaliriza ng'agamba ala hal ballagtu abange ntuukiriza qaala allahumma ashhad faraddada miraara n'abeera nga addiŋŋana emirundi egy'enjawulo n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala n'amusaba okuba omujulizi mu nsonga eyo. Naffe tujjaga nti Allah subhanahu wa ta'ala julira okutuusa kwaffe kututuusizza nga tuyita ku mikutu emikwanira wala emigatta bantu ne kutuukako message neva ng'ekutuukako ojja kufuna ekyokwekwasa nga tokirina. Oluvannyuma lw'ensonga eyo mukadde wange kkiriza irimu eno ey'obwebusika mu kaseera introduction akatono ennyo nga tunaba kuyingira into details kumanya biki ebiyingira mu busika n'obusika kyeki. Tujja kusooka tuvenyo ka introduction akatono osooka otegeere irimu eno ey'obusika egwawa mu irimu ey'obusiraamu. Kuba irimu ey'obusiraamu nga bw'ogenda nti omwana agenze ku university aba ne faculties ez'enjawulo z'abakola ki z'abayingiddemu nti ali mu faculty gundi atwala ekintu gundi, ali mu faculty gundi atwala ekintu gundi. Ate nnoza okusoma okwange kugwa mu faculty ya sharia, faculty of sharia and islamic studies. Gyogwa gyojja okusanga fiqhi, gyojja okusanga nadhariyatu, gyojja okusanga faraidu, gyojja okumusanga n'amawadi amalala mangi, usulul fiqhi byonna ojja bisanga eyo. So mu bufunze tujja kutambulira mu ilmu al-mirath egibayita faraid biidhnillahi tabaraka wa taala mu fanni eyo tujja okuba nga tutambula mpona mpona era nga nkutegeeza gwe wenna atuwuliriza nti inna al-ilma shar'i ashrafu al-ulum. Irimu eno ey'amateeka bwetugera ku shar'i tuba tutegeeza amateeka gali gennyini getugoberera nga bw'olaba essala amateeka Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okugamba nti wa aqimu salata wa atu zaka lam yubayyin lana kayfiya teyatuwa ngeri ki gyetukola ki gyetusaalamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ekyo kyekyamutumisa n'atakinga responsibility with the guide of Allah subhanahu wa ta'ala through angel Jibril n'abeera ng'amulaga naye n'ate n'atulaga ngeri ki gyetuteekeddwa okuba nga tusaalamu, ngeri gyetuteekeddwa okuba nga tufuna muwuzu byonna n'okwetukuza tahara n'abitukola ki n'abitunyonnyola mu mbeeresanako bwetyo. Kale ne wano bwe kiba nga bwe kityo tuba kigeza tugenda kusoma buli kantu tugende nga tukatunuulira tulabe oluvannyuma Allah okutulalikako kino ne kino kikye tuzzaako. Kakati eno iri nga bwe tugambye nti yo munnange yakitiibwa nnyo mu irimu zonna waqtuluha ala al-itlaq ate nga yesinga obulungi olw'ensonga nti ekwatagana n'amateeka agatufuga era agatugayidinga mu nsonga zonna. lima lahu min an-naf'i ala al-mar'i fi khassati nafsihi wa 'ammati ikhwanihi al-muslimin, ku muntu ssekinnoomu n'eri abasiraamu bonna mu societies mu tuwangaala irimu eno enkulu nnyo nga bw'olaba nti omuntu yenna okugenda ku luguudo okukwata ekidduka seboneze nevuga ekidduka kyange naye okugenda ku luguudo saakeera nkya nengendako obugenzi nenkwata bukwasi kidduka nengenda nenkolaki nenvuga nedda nasooka kuyiga okusookera ddala osooka n'oyiga ekidduka kyennyini within the process ne batandika okuyigiriza n'amateeka agafuga ekidduka ekyo. Kuba emmotoka nga tonagenda ku luguudo osooka lugya bagisimbula bagitwala butya livansi bagenda okutwala ku kkubo ng'ebisinga byonna ebikwatagana n'emmotoka obitegedde. Kakati n'obusiraamu bwe butyo nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuteekeramu amateeka agatufuga nti wano togendawo, bw'oba ovuga bw'oti ng'ogenda bakulaga akapande nti wano tewaliwo yuttaani ne basaawo x. Naye wano waffe mu Uganda ojja kunsonyiwa okyogera tulinga abatalina mateeka mu bintu ebimu naddala ag'enguudo. Osanga omwana wa booda akuba yuttaani wetategibwa, osanga oli munalinzireka ebwayise omwana najja ekitule najja kibusa pavement nakikyusiza wakati mu nguudo bbiri kati kwegamba tuli disorganized. However much amateeka weegali naye abagagoberera tebakola tebaliiwo abandi badde bagagoberera weebali n'amateeka gakola ki naye ekyokubawo kwagwa ate gabulwako abagakola ki no abagakwasisa weebali fenna weetuli amateeka weegali abaali badde bagassa mu nkola weebali ontegedde bulungi n'abo abakubiriza oba okukwata fayini kwabo abagamenye nabo weebali
kati ne twebuuza obuzibu buvaawo ekyo buli omu ajja kusigala ng'akyebuuza nti ali wano ku radio naye atuwuliriza kakati buli omu ajja kusigala ng'akyebuuza lwaki tetusaba kati nga Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byesibwa ebituwa ebiri ebya Allah si byakubaganyako birowoozo wabula birwa kuyiga kukola hadahuwa eyo ddiini y'Obuyisiraamu so mu mbeera efaanako bwetyo tubaddeko eri mu shara gye tuliko ey'amateeka nti rimwe tuyigiriza amateeka duteekeddwa okugoberera agantu fabihi yu'badu Allahu ta'ala amateeka ago ge tusinzirako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala okumanya butya buteekeddwa okumusinza ala wifqa ma shara'a okusinzira ku mateeka ge yakola ki yatulagira watuqamu sharia era nagwe gyennyini gayimirizibwawo kubanga okuyimirirawo kw'amateeka singa wano mu Uganda twali tetusaala olowooza abaana abo baali badde bazaalibwa baali bamanyi eswala kwe nga tetusaala tewalina mizikiti kale nibwe gyali baddewo nga tebalaba nk'omuntu yenna ng'agenda mu muzikiti era abaana bakuba oba ekyo exactly kyagenda okubuuza naam so kati mu process ng'abantu gayimirizaawo yensonga egaleetera okubeera nti gasigala weegali nga gakola watuswanu almilla era n'eddiini nekigireetera okugikuuma tolina bw'ogenda kukuuma ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwoyo atagimanyi nga togipracticinga tolina bw'ogenda kunyweza tteeka nti etteeka lina okuteekebwa mu nkola liteekeddwa okubeerawo ng'olweri terikola otegere bulungi oli agenda kubuuza biki ebyo singa bulijjo tetubikola naye oli bw'akula ng'akimanyi nti bw'oba otuuse mu Stenson waliwo ebitaalo olina kuyimirira era n'asanga emmotoka eziriwo zikoze eki ziyimiridde ekitala bwe kiti tasobola bitema kubanga ekyo abadde akimanyi ebbanga lyonna beefaanako bwetyo fayini bweti era akula kimuli mu mutwe omwana bw'akula omuzadde bw'azaala omwana n'akula nga ewaka waliwo eswala tojja kubuuza nti omwana ono wanaakula anaasaala kuba akuzaala aba ate nawe omukadde ogezaako omwana oyo musembeza kuba nabbi sallallahu alayhi wa sallam tubasembeze otusaalira paka bw'oweza emyaka 7 tubakube ku ngolo kuba olwo babeera batandise okutegeeramu ate bwe baweza 10 ngo gamba nti akati bw'ajeemu okusaala olugyewo mbooko nti kati ono nalayika ayagala kukuliramu bisambi n'omukangavulamu okwo n'embooko tegeeza nti omwana omujja buto ng'omuzimbidde ku ekyo kyali olwaleero tulina nja kukubira alalwaka kubiri mu nsi nti tulina eggwanga lye bayita China clips zibaako kutemegatta abantu oziraba nti olaba omwana wa myaka 2 oba omwana wa myaka 1.5 ng'akola ekintu nange omukulu kyekisobola kukola ng'ali fit oba not even fit ng'ogyeko n'ebyo bya fit oba biki mu byennwana zaabwe biveeko naye waliwo bino ebintu tugamba ng'osanga omwana akola ekintu oba mu sciences oba bino ebintu byolaba ebyenjawulo akola ekintu exactly nga omwana just mwana ng'apanga babu naye ng'ekyo kyetaagisa wano ndooza bakimana ku university ate era nekibalema kale tujja kugendayo eyo almuhimu kitegeeza nti tugamba point tugisikako kugamba nti abantu tulina okuyiga amateeka gano era tugakolereko gasobole okuba nga weegali n'abajja bagasange nga weegali bwe bakusanga togakoze kijja kuba kizibu nnyo ggwe okugayimirizaawo nga tegakola ki nga tegaliiwo nagamba nti falaqad thabata an Mustafa sallallahu alayhi wasallam annahu qaala ebigambo bino bikakafu nnyo okuva ku mbaka sallallahu alayhi wasallama nti yagamba owekitiibwa sallallahu alayhi wasallama agamba atya man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddin omuntu yenna owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mubaddu be gw'aba ayagalizza obulungamu ndoza tubumanyi yufaqihuhu fi ddin amuyigiriza amukenkula mu kiyitibwa eddiini mu kumanya amateeka gaayo mu kumanya byonna byonna ebiteekeddwa okuba nga bikolebwa omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amukola ki amufuula wanjawulo mu mbeera y'okubeera nti amuwadde okumanya ku ddiini ey'Obuyisiraamu جابنا وعلم الفرائض والمواريث من العلوم الشرعية الموجودة العظيمة الفضل ilimu eno gye tusomako olwaleero ey'obusika kuba tugambye nti esangibwa within sharia mu faculty of law of sharia that is sharia law الشريعة والقانون
batugamba nti irimu eno yemu ku irimu erina ekitiibwa ekyawaggulu ennyo okusinga ku irimu endala era nga irimu ennungi mpitirivu obulungi ntegedde bulungi allati la yatamara ithnan mimman faquhu fi ddiini nga togenda kusangayo mu irimu zonna togenda kusanga irimu eno nga eriko abantu abagitegeera Allah subhanahu wa ta'ala byeyagiwa okugikenkukamu nga bakedde enkya ne babeera nga basikagana ebikooti ebitogi oba nga basikagana amakooti oba nga argument oba mu Luganda kiyinza kitandinga otya kukaayana kuwakana togenda kubasanga nga bakaayana ebbanga liba n'amala nga abantu abo bategeevu ku kye bakola ki ku kye boogerako tojja kusanga yeirimu mu irimu ez'obusiraamu gy'otagenda kusanga nti abantu bakola ki bakaayagana wabula olw'okuba nti bo baba bagitegeera tewali kyogenda kusanga ne baawukana mu kino ojja kusanga nga ate balina webeegattira nga amakulu buli omu kyangu nnyo okutegeera nga nti wa husnu fahmuhum wa idrakuhum bitafaduli al-ulumi fima bainahuma fi fadlihi wa makanatihi baina ulumi shar'iyya olw'okuba nti buli omu amanyi obulungi bwa irimu eno amanyi asulu gye yava buli kimu kyonna ebigikwatako abikola ki abitegeera fa inna ilman tawalla Allahu subhanahu wa ta'ala qismatahu binafsi n'ekimu ku kifuula irimu eno okuba nti yakitiibwa yenna tuwuliriza eyo kwe kubeera nti irimu eno ey'obusika Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini yeyatwala obuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala obw'okubeera nga atemera irimu eno oba ekiyitibwa obusika oli kyayinza okutegeera obusika tujja kinnyonnyola naye we just an introduction tugezaako okulaba nga tukulambulira okumanya kiki tugenda okusoma ku kiki kyogenda okusoma ye kyosoma kyeki kuba omwana tumujja bujja mu kiraasi n'omusuula awo alina okumanya ekisomero kyeki wasangibwayo ki bakolayo ki mateeka ki rules and regulations n'agendayo ng'ebintu byonna abikoze ki ng'abitegedde kakati kyenjagala naawe gwonna atuwuliriza ogende mu maaso kubanga ebintu bino obitegeera osobole okutegeera omulamwa gwaffe nawwa we tugenda okuba nga tuyimirira nga tusoma irimu eno so tugambye nti irimu Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini gye yeekwatiramu binafsihi n'agitematema okusobola okulaga fere tusigaza ekintu kimu tanfiid kussa mu nkola ekintu eki gavumenti yakolebwa ebiwayi bisatu oba emikono esatu amasiga asatu three arms of the government mutegede bulungi naye tulina kye bayita parliament yebaga amateeka netugenda kye bayita shurtatu tanfiidhiya abateekesa mu nkola that is court n'olyoka ogattako ne police nga bayambibwako ne police bonna that is an arm of the government kakati ife wano Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okulabikako amateeka gano kitwale nga parliament gyeraalisa amateeka gambe lino etteeka likole bakussaako omukono ogw'ekyuma gwe naalimenye nga ne fines penalties kwozitadde n'obikola olw'ekyo kati wano penalties zaffe gwe wenna ampuliriza oba atuwuliza agenda maaso kuwuliza ku 119 FM nkutegeeza nti ife ng'abasiraamu oba abantu ffenna naffe tulina repercussions singa tuba tulemeddwa okussa mu nkola amateeka naye ezo zo Allah subhanahu wa ta'ala ye nannyinizo yalondoola yatussaako bakalondoozi naye abatakugamba nti kola kino lwaki okoze kino si be bakuvunaana akuvunaana ye Allah obwabwe bwakuwandiika akoze bw'ati nga bwe bakussaako mbega exactly tegali instant olw'ensonga ekyo kiraga okusaasira kwa Allah n'ebitonde bye kubanga singa gali instant zeyandize ng'amateeka ag'abaakulembera ekyo kyaliwo ku mulembe gwa Musa alayhi salaam n'emirembe gy'abannabbi abamu oluusi ebintu byahepeninga zeyandize olukyogera olukyaba bwe kintu nga kikola kyahenengera nga kiteeka libaawo nga kijjirawo direct ekibooko kinaana onywedde omwenge naze kuli kakati ife netubanga bw'oba tokoze Allah atugamba yatuwa amakubo abiri n'agatunnyonnyola naye nagamba ekkubo lino bw'onookwata erya kkono
endereza lyo ojja kumanya waliyo ekinnya ky'omuliro bw'onookwata lino erya ddyo endereza yaalyo ojja kuggwera mu jjana ennimiro y'ebibala abamu bwe bagigamba bwe batyo naye nga almuhimu kitegeeza nti kati gwe okusalawo Allah n'akuwa Allah yawa omuntu ekitiibwa yasitula nga waayogera nti walaqad karramna bani adama wahamalnahum fil barri wal bahr Allah subhanahu wa ta'ala yawa omwana Adamu yasitula omwana Adamu ku lukalu ne ku mazzi bitonde ki ebizimba ku mazzi abatali bamba teri era Allah omuntu bwe yawa amazzi n'agatetenkanya n'akola ebyombo ebitambulirako n'akolako amayumba olwalwezi na buli kimu kubanga Allah subhanahu wa ta'ala sakhara lakum ma fil ardi jami'a yabawa buli kimu kyonna ekiri mu nsi muno n'akibanguyiza n'abawa amagezi agasobola okukitetenkanya okukijjamu obulamu okusobola okuyamba obulamu obusobola okuba nga muyimirizibwawo okukola ibaada kusinza Allah subhanahu wa ta'ala byonna Allah n'abituwa musobola obikozesa buli kimu kyonna bagamba mbu simanye empologoma the king of the jungle naye tebagamba king of the world bitegeeza implying that the man mukibi exactly ate naye agifugirayo ndowooza okitegeddeawo ekitegeeza nti omuntu kuno ku nsi Allah yamufuula nga saitara ala jamii al-ashya yamufuula nga yafuga ebintu byonna ebikoze ebisigadde ekyokubiri Allah kyeyatuwa iffe yatuwa okwesalirawo okukola decision you can make your own decision no matter it is negative or positive si nsonga kyolonzeewo kirungi oba kibi basobola obbabulirira mwenna ng'ebigambo byebabuulidde bya mugaso oli nagaa nti gasiya saagala kuwulira yes sijja bikolerako oli nagaa nti nebigambo birungi nange kanneddemu kanneebuli omu naatereero nga nakolaki implying buli omu alina decision yiye kati ffe Allah yatuwa okusalawo kwataawa bitonde bye birala bamalayika tebalina kusalawo Allah kyebalagira kyekyo kyebakola hatha huwa teri kitonde ekirala kyonna Allah kyewa kusalawo nga muntu namajinni kuba ffe tuli ebitonde bibiri sijja kusaala exactly kubanga okusalawo Allah kukola ki takyusa ekyo Allah kitugamba dda la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun bo bamalayika tebajiima ku ekyo Allah kyabalagidde there and then kasita Allah balagira nga bakola ki nga bakola naye omuntu Allah agamba hadainahu najdayn yakuterawo amakubo abiri imma shakira wa imma kafura oba osazeewo okugenda mu kkubo lyabali abeebaza abanaafuna ku bingira bya Allah ng'ogenda oba osazeewo okugenda muli abaana abajeema abagamba taffe twagala kumanya ng'ogenda byonna yakola ki naye n'akuwa endereza ya byonna kigambye nti ye mulamuzi hakiimu yasembayo yasembayo mu kulamula yagenda tulamula ku ebyo byonna ebinaaba biyitidde emberesanako bwetyo nolwekyo nga tugenda mu maaso bonna tuli ku bukulu bwa irimu eno n'okutembera empangi okusobola ogitegeera nagamba nti wawaddaha ahkamahu Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okulaalika irimu eno ey'ebyobusika ye kennyini yeyassaawo n'amateeka agagifuga agagikola ki agagifuga lwakigamba nti eno irimu yanjawulo kweri tusoose ntulaba bwe tunaba tutuuka mu kunnyonnyola ojja kukimanya nti Allah subhanahu wa ta'ala yennyonnyola bino nayennyonnyola bino nga tulina kutuukiriza tukyatema mpangi naye kino ojja kitegeera bwe tunaba tutuuse mu maaso awo nga tugezaako okulaba nga ate tunnyonnyola nagaa nti ebyo byonna Allah binnyola fi kitaabi mu kitabo kye falam yakiluhu ila malakin muqarrabin ensonga zino ezikwatagana n'eddiini ey'obusika Allah teyazirekera wadde malayika ow'okumpi kubanga aqrabul khalq au khalaiq ila arrahman almalaika ebitonde mu bitonde ebikyasinza okubeera okumpi mu bitonde bya Allah bye bamalayika naye olaba Allah subhanahu wa ta'ala obusika teyatuma malayika kumugamba nti genda otetenkanye obusika obulaba abantu bebanakola ki bwe banaabutambuza ye kennyini fatawallahu ye kennyini neyeewa obuvunaanyizibwa n'atematema ensonga ezo okulaba nga effe tuzitegeera kubanga already waliwo ebyaliwo tunaba tusomye ku history eyaliwo ojja kulaba nti mbutuufu Allah amateeka g'obusiraamu okujja gaataasa bingi singa Allah yatulekera irimu eyo banaagirekera ebitonde ebirala byonna twalibadde mu kubonaabona nga bwe tulaba tuli mu kubonaabona mu byobufuzi kyava agamba nti wala ila nabiyyin mursal era Allah subhanahu wa ta'ala
irimu eno teyagirekera nabbi yenna mu bannabbi be yatuma nti yaba kuba eswala tukimanyi bulungi oluvannyuma Allah ogeraalika ebisigadde gyali bya nabbi gitemaatema ontegedde bulungi naye eno irimu Allah yagitemaatema n'ejjanga eri full ejjudde ng'ekintu kimu kitusigaza kubeera nga tategesa mu nkola n'olwekyo ekiraga nti irimu eno yakitiibwa lahuwa ilmun sharif irimu yakitiibwa nnyo kyava agamba وقد وردت النصوص الشرعية بالتنويه بفضله حديثي oba obujulizi bungi nnyo obujja obuleetebwa nga bunnyonnyola obulungi bwa irimu eno gye tusoma olunaku olwaleero gwe wenagenda mu maaso kubanga otutuwuliriza walhathu ala taallumihi n'okutukubiriza okugimanya obulungi bwayo bujja okuviira ddala mu njuyi ez'enjawulo ez'obujulizi obw'enjawulo omujja okusanga alkitaabu wassunna byebi aslain filadilla ebinsibuko y'obujulizi ensibuko z'obujulizi singa okuba enkakafu entuufu ddala ya Qur'an ekitiibwa ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ojja kusanga fi aqwali sahaba wa qiyas wa ghayriha ojja kusanga mu ngeraageranya n'ebigambo by'abamanyi byonna nga bitukubiriza okusobola okuba nga tumanya irimu eno ey'ekitiibwa n'okufaayo okugiyigiriza lihajati nnasi jamian ilayhi olw'okuba nti ffenna abantu mashariki al ardi wa magharibaha okuva mu east and west wa awsati wa junubu wa shimalu n'ogenda mu central north and south ojja kusanga nga ffenna twetaaga irimu eno okusobola okugimanya n'okugissa mu nkola fa inna almauta maktubun ala bani adam olw'ensonga nti irimu eno ekwatagana ku kufa n'olwokuba nti ekwatagana ku kufa tukimanyi bulungi nti okufa Allah subhanahu wa ta'ala yakuwandika ku baani kuffe abantu abaana ba Adamu alayhi salam era buli omu alina okufa kubanga irimu ekwatagana na byakufa era gwe amanyi tojja kufa nze mugamba gwe ntawuliriza rediyo nga program kweri gujijjako naye wowe omanyi nti oli mu ebyo ebitonde Allah bye yawandiikako nti obuwangazi bwe butyo bunaggwako ngo okkirira beerawo owulirize otumbule n'abalala obakowoole naam inshaallah masombuko alaika yeerabira nti waliwo sport dawa yali evanya paka mukanja nasengesa emirundi ebyo nasendeka message emirundi ebiri ino ziri nyana munyako bombe kuyawo kuyawo yawa eyo jivenko naye eri mu mpaamu era tosobola kuba yalumakulu
FM ekula ey'omuntu wa bulijjo kadde kongedde okwebika nti katambula tusigaze eddakiika ntonotono okwebika nti munnange tumaliriza tuli ku musomo empanzi otekedde ddala okusoma omusomo ogw'obusika mu busiraamu tuli ne Sheikh Umar Sulaiman Kasule kwongera okwebika nti atutambuliza ddala mu musomo guno. Sheikh waliwo tukomye ng'obagamba nti alowooza nti tojja kufa alowooza nti mubanayitibwa abagenzi nti tataliimu oyo guno tegumukwatako ajajjeko bujja leediyo naye oli amanyi nti olina denti gye baakuseetingira nti bujja kutala bagamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tumbula reedi agende mu maaso awulirize naam nga tuwumbawumba okusinziira ku budde nga pulezidenti bw'ayogera mukkirize tugende mu maaso nga tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okutuwandiikako okufa ffenna fakana lizaman ala almuslimina an yata'allamu ahkama alfara'ida olwo kitegeeza nti kiba kyatteeka eri buli yenna buli musiraamu yenna naddala okumanya amateeka agakwatagana ku busika. Njogera wano nkakasa nti buli yenna atuwuliriza ku maka gammwe mwali mubaddeko omugenzi oba mu famire yammwe mwali mubaddeko n'abagenzi oba muyina abagenzi ab'enjawulo olwaleero weebali naye ennamula ezikwatagana ku muntu ng'avudde mu bulamu obw'ensi irimu eno gye tugenda mu maaso abamanyi bagiteekulamu emiteeko ebiri al ilm madda hayata al insani waliwo irimu ekwatagana n'obulamu bw'omuntu okuba lwayingidde mu nsi wa amma ba'da mawtihi fa hadha ulumun ukhra ate bw'amala okuva mu bulamu obw'ensi ate eyo nayo eri mu ndala kati irimu nebamu emiteeko egi amazaalibwa n'amagenda ontegedde bulungi okuva ku mazaalibwa okutonnyako mu nsi mu lubuto lwa nnyoko lwa maamawo wotandikira amateeka gakwatagana kuno ku nsi agafuga we gatandikira ontegedde bulungi n'otonnya ku nsi olwo agabi muno mugundi gaba tegakwatako ng'omuntu wabula gakwatako oyo akusitudde naye ila stahalla al mawlud singa omwana aba azaaliddwa n'aba nga azaaliddwa nga mulamu awo wennyini mu kuzaalibwako amateeka g'obusiraamu we gatandikira kuba kankusomeseyo ku kintu kimu omwana tulina mu busika nti omwana omukyala waba akyali lubuto oyo omwana tumubala nti waali singa bannasayansi oba badokita batukakasa nti waali mulamu netulinda paka olunaku lwalizaalibwa okukakasa obulamu bw'omwana oyo amala kuzaalibwa wali abasawo ne bakakasa nti azaaliddwa nga mulamu imma nga yasimudde oba nga akaabye au taharruk oba neyenyeenya okwenyeenya kuno kutumanyi n'asitula akakono oba mu mbeera yonna eyaga nti omwana mulamu kyobola omwana naye nalinga neebuuza nti oba omwana lwaki bamusunanga oba bamukuba nga azaaliddwa asobole okukaaba nga takaabye takoze eki ekigendererwa okumanya mulamu oba mayi the moment kasita azaalibwa nga mufu oyo amateeka tegamukwata era tetumubala taata waffe ne waba afudde nga yaleka maama waffe ng'ali lubuto oyo mwana n'azaalibwa nga mufu majid la yu'tabaru warithan tabeera mu bajja kufuna ku bintu bya taata omwana wadde afudde naye bamuwe tabeeramu kubanga omufu tasika tetumanyi haza huwa omufu asikirwa busikirwa so tasika kati wetazze nti musika asikirwa no kubanga azaddodde nga mufu oyo bibye kalasi abanga wujudihi kaadamihi okubaawo kwe tumala nga ataliiwo hazahuwa so nolwekyo ensonga lwaki kyatteeka ffe tumanye ensonga zino tusobole okuba nga tuzikola ki nga tuzitambuza okusinziira ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'agaagala liyuqiima huduuda Allahi tusobole okuyimirizaawo ensalosalo ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tutegeera amateeka agakwatagana ku byobusika ala wufqa shar'ihi okusinziira ku mateeka ge ويأخذ كل مسلم نصيبه يأخذ كل مسلم نصيبه الشرعي دون بخس أو زيادة
buli muntu yenna be tuyita abasika afuna omugabo gwe ogwo nga gujjudde nga tasusiddwamu ate era nga takendeezeddwa mu mbeera efaananako bwetyo yetusomesa ebintu bino. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حديث يجيبوا كم صحابة عيت أبي هريرة اعتقد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول بجنب بينونغا جامبا أجنب أنت تعلموا الفرائض يعني أبان ممانية يديتيكا mumanye emigabo egyakomekebwa mumanye irimu ey'emigabo oba irimu ey'obusika ezinzivunula ziri ssatu nga bwe tujja tunnyonnyola. Almuhimu olwokuba nti nahnu bisadadi ilmi alfara'id au ilmi almawarid, olwokuba nti kyetuliko saawa zino tuli kye bayita islamic inheritance, tujja kukibuga nga tukiriza sayidi eyo tugambe nti nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba mumanye ebikwatagana ku busika mubitegeere. N'agamba ekirala bumala okubitegeera wa'allimuha, ate era mubisomese. Kyekituleese ku paalo olunaku olwaleero bisomesa abatabimanyi, ate nabo balina okufaayo okubimanya, kuba bw'oba tofuddeeyo. Nze nenzija wano nenjogera ku muzindaalo nemala nentambula nengenda, omusango mba ngwejjeeko, naye kikakata ku ggwe kuba nsomesezza, kikakata ku ggwe atamanyi okufaayo omanye ebyo ebikwatagana ku irimu eya faraidu. Nagamba nti fa innahu nisfu al-ilm, kaliko embadde nzija kugamba wali, kubanga mazima ddala irimu ebikwatagana n'obusika kitundutundu ku kumanya, half of knowledge. For it is a half of knowledge. Yes, eri omwana kyenagambye nti irimu y'okufa, it is a half. Then irimu y'okuba there are two opposite sides. Death or life. No. There's death or life. Yes. Neyokufa. Ey'obulamu bye bino olwali by'osomye tuva mu kusiiba, tuli mu kusaala, tukola ebyo hajji n'ebisigadde. Naye wali okufa ate nawo waliwo ebyawo bye tukola ki byetunula. So nga tuwunzika naga nti wahuwa yunsa, eyo irimu egenda kubanga yeerabirwa eri abantu bajja kugyerabira kyangu nnyo, bajja kubanga gyerabira nnyo. Wahuwa awwalu shay'un yunzau min ummati, era kintu abantu b'ekibiina ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye bagenda okusooka okuggibwamu, olabe nga teryafa ku bintu bifaanako bwe bityo, teyayagala kumanya. Era wano mu Uganda nkakasa buli omu bw'otunulira n'olaba embeera nga bw'etambula, ojja kulaba nga wano mu irimu ekyasinza okubeera emabega ye irimu ey'obusika. Buli omu tayagala kumanya. Ate kitabo kisukka omanyi lwaki? Kubanga kino nkyogera ate nti buli wonna wensomesa nkyogera, abantu babbi, ekyo kimu. Abantu balyazaamaanya, ebyo bibiri. Abantu balina emirulu, ebintu bisatu byonna babigatta omulundi ogwo. Oli naakugamba nti zanyira ku maali eno oba walabako nga Allah agikola, wallahi oli naakyogera gatali muwadde okutya. Awulidde? Awulidde? Naga nti bw'abanga Muhammad yajja n'akajjiko k'ettaka wano, gezaako gikwate. Ng'akyogera mu siraamu n'ekirevu alina. N'agamba nze ku maali nkutema yaake, tonnyumiza bya ddiini. Naye ebyo bino bye tuliko olwaleero bye tujja tukima empangi mpola mpola okusobola okubitegeeza gwali eyo, otegere nti amateeka g'obusiraamu buli kimu kyonna gaakyetu. Allah ojja okugamba nti al-yawma akmaltu lakum dinakum, temulowooza nti alina tekirina makulu. Ogamba nti olwaleero nzijuzza ku mmwe eddiini. Obusiraamu bujju ate n'akuwa n'ekkubo ery'okwagala okumaga obujjuvu bwalyo. N'agamba atya? Yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam, gamba namugamba nti wama arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim, gwe Muhammad tetumanga luberere lyerwo okuleka twatuma basajja abaali basibwako obubaka. N'amugamba bw'oyagala okumanya ekyo fasalu ahla dhikri in kuntum, siga yajja mu jamaa eri jeno. N'agamba nti mubuuze abalina okumanya bwe muba temumanyi. Bwe buli kyobanga tomanyi ku busiraamu, genda onoonye abakimanyi abali specialized mu ekyo basobola okunnyonnyola. Inshaallah taala. Ongera okutema empangi ku maali eno ey'obusika. Otujjiddeyo kali akasoose
omwana kasitazaalibwa bwe bamayiti naam abibyo bikomaawo khalas awo nniwe tujja okutandikira insha allahu taala ani abafunawa emaali eno egabanibwa bijja bitya era tubitegeere tujjewo eri endowooza nti allah yaliwa nga tugikola naye ng'abuuza iwasa abantu abo tetujjagaza okusukka ono mukkirize tubagalize ekiro kirungi abasports batuuse dda bali wano bonna bali mijoozi bannaye buli omu n'akalimu ke era kaafaanana batunuulira nti allah yaliwa nga